Inside Out. Talina sikiru gye nti agenda kuyiga kuwoza sowaani. Kyononera Uganda. Sogandwidi bukalamu. Leka kuzaana iwe. Owulidde. Wenasomera okuva senior 3 paka senior 6. Nenzija namba nakamalawo emyezi ndowooza ng'esatu nenfuna scholarship. Nengenda mu Egypt. Azhar University. Nengenda nesomayo emyaka 2. Nabo bawarabu era. Nabo bawarabu ba Misiri bafirika. Bawarabu bafirika Egypt. Owulidde. Nesomayo emyaka 2. Kati bwe maliriza maze ate Saudi Arabia nempa scholarship ogenda okweyongera yate. Nengende Saudi Arabia nemala emyaka 6. Giri 2 kino 6 osoma. Nsoma. Ebitabo wabiweza. Kati we maliriza nenkomawo. Nitandika okuweereza. Nitandika okukola. Nebyo nanga bibigenda. Wano osinze kukola mirimu ki? Wawanvu okusinga mbadde musomesa. Nasomesako mu masomero agawera. Bwe namala nitandika kwekolera jange. Nga tebasobola kunsasula nze. Ate era n'okusomesa musomero agamu nasomesezanga bwereere. Wallahi Katonda mujulizi nga nsomeseza bwereere. Nze nga nina sente. Nga tebalina sente. Tebalina sente. Kyokubukisa omulungi najja n'omulimu gwange okuva e Saudi Arabia. Gwaki? Gwali gwa kulabirira abaana abasiraamu abapya. Ninga guliko sente. Owulidde? Yes. Ogamba abakasiramuka. Abakasiramuka. Centers ezo zalinga 4 mu Uganda. Nenga batuwa omusaala mulungi. Okubeera tukola service eyo. Okubayingiza mu ddiini n'ekifaanana bwebityo. Mulimu gubadde gwali mulungi nga gunsasula bulungi nga siina kye neetaaga kirala ate. Nze mpangalidde mu bulamu bulungi. Wallahi mpangalidde mu bulamu bulungi. Olw'obwedda ndowooza nti Museveni yakuwadde omulimu okubeko ku ngatta eddagala akujje wala. Era abakuwadde omuntu alina yongerwako. Yakwongeddeko bwe ati wali gwawanga. Yongeddeko ddala nno. Luli mbadde ndi mu kopi. Kati sikyali mu kopi. Kati ndi mukungu. Owulidde? Yes, ndi mukungu. Ntambula n'abakungu. Nze wempito mulala tayitawo. Owulidde? Kiki Uganda kyoteekateeka olaba otandise nti kino Uganda kyeyandyesibyeko ennyo okusika ensimbi y'omuwalabu. Yes. Kuba gyalina amafuta ge. Kiki kyatalina kyetugaa nti tunywerere ku kino. Ebintu ebiri wano bingi nnyo bye beetaaga era bye tugenda okubeera nga tuyambako abawalabu bajje bainvestinge wano. Mu byo ekisinga obukulu bantu banywi ba kaawa. Tubadde tulina obuzibu abasajja bava e Kenya Muwanga ne bajja wano. Muwanga Muyanga. Abasajja bava e Kenya ne bajja wano ne bagula emmwanyi zaffe. Bushiri. Ne bazituuse Kenya ne bazipakira bulungi ne bateekako Kenya naye nga za Uganda. Olwaleero Rwanda yebadde esinga okugula emmwanyi wano. Burundi yebadde esinga okugula emmwanyi wano. Bazitwala wa? Bazitwala eri. Bazitujjako wano. Be ya lujeregerero. Bazongerako omutindo. Ne bazongerako omutindo ne bazitwala. Kati kye twagala emmwanyi zaffe ffe bennyini era president kyabadde ayogera bulijjo nga yagala ffe bennyini emmwanyi zaffe tuzeekolere Foreign Affairs yateekateeka ensonga yateekateeka nti ambassador atwala embassy oyo ateekwa kubeera grade 1 omujjuvu. Owulidde? Kaakati bwe wabeera nga ti ku embassy emu muliko ba ambassador grade 1 babiri era omu ateekwa kukakkana munne n'agira ki naye ng'essaawa yonna babagambye nti gwoba ofuuka kisoboka era omusaala mufuna gumu services ezimu. Owulidde? Nsi nnungi Saudi Arabia bw'ogereranya n'ensi yo Uganda ku muntu atatuukangayo mukifaananyi. Home is the best. Tewali nsi esinga nsi yo ate tewali nsi muyanga ntambudde sindafuna nsi nungi nga Uganda. Esinga Uganda teriiwo. Abantu boogera bwogezi tubagamba wano bulijjo abantu mutambuleko ffe waffe no mu Qur'ani manyi ndi Sheikh Allah yatugamba nti famshu fil ardi wanzuru
mutambuleko mu nsi mugwemu amaalo nga Kurani yachogera famshu fil ardi mutambuleko mu nsi fanzuru mugwemu amaalo n'okwasamirira nga Kurani yogera bwetyo owulire mutambuleko mu nsi mulabe Katonda bwe yatonda ensi naye ensi yaffe kakati Saudi naleseeyo winter wano situina winter bwenegenda sama wano situina sama kwegamba tosobola kubeera mu kizimbe mu office ngeno gye tulimu mu studio ngeno gye tulimu nga temuli AC tosobola you can't be there even if a car olinye weri buli kimu emmotoka mu kinabiro buli wamu buli AC n'okubeerako ensi yaabwe bwetyo ya bbugumu ebbugumu bwe lijja lutalo empewo bwejja lutalo kwegamba nembeera awo noyamba ebyokudda ku kabalaza nojjamuko kunojjamu saati nolirakisinga tebiriyo oba oyagala kufa owulidde era abantu beyambulako mu musana olw'ebbugumu nagamba kanzijemu ku kooti kanzijemu ku kanzu naye nga akasana kayitirivu n'empewo mpitirivu nakati eyo ensi era kyova olaba nze njagala abantu baagala ennyo ensi yaabwe abantu baagala ennyo Uganda yaabwe abantu mwogerereko ensi yammwe obulungi abantu yagala ensi yo this is your country tosobola genda walala wonna nosanga nsi ateze sagende Kenya baleta watermelon n'amapaapaali embuza nti ngaya biki waliwo ebyokulya byose noyogera ebyokulya Allah ebyokulya wano waffe tulya fresh food n'olya ennyama ngeri fresh n'olya enkoko ngeri fresh naye ennyama y'eri gye tulya emala mu firigi mwaka era sente ezigula kiro y'ennyama fresh mu nsi ezo gyebakasala egula mbuzi namba gyebakasala zigula mbuzi namba kiro egi mbuzi namba n'olwensonga eyo we have to love our country. We have to support our country. Tulina okubeera nga ensi yaffe tugiyamba tusobole okugyeyagaliramu kuba Katonda yagituwa weather teriyo gyeri natuwa ebyokulya tebirina we biri natuwa abantu tebalina we bali omuntu yandibadde tava mu nsi ye singa si mbeera ya nsi omuntu yandibadde abeera mu nsi ye n'agiwangaaliramu n'afiira omwo nga tagadde ng'agende bugenzi kulambula n'akkiriza nti mutambuleeko mulabe ensi bwe nagikola tulina okutambula. So omulimu gw'obwasseeka oba togulyazaamanyizza bw'oguleka ati n'ogenda buwa ambasada? Mba siryazaamanyizza. Katonda yagamba omanyiza ebintu ebyange lutaaya mbyogera nga nsinziira ku Kulaani gye ngoberera. Katonda yagamba nti wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhira, nti mu byenkuwadde obugagga bw'olina, abaana b'olina, abakyala b'olina, ebizimbe by'olina, noonyezaamu enkomerero. Yani kolerera Katonda. Ate bw'omala okukolera Katonda wala tansa nasibaka mina dunya, teweerabiranga kubeerako ambasada. Wala tansa nasibaka mina dunya, teweerabiranga kukulembera ku nsi eno. Wala tansa nasibaka mina dunya, teweerabiranga kubeerako minisita. Ebyo biri mu Qur'ani. Biri mu Qur'ani. Biri mu Qur'ani. Kiringa bagundi bangi ba reverandi emukono twina ba reverandi bakaluba mukasa bogamba kyaki tajiweereza naye tali yeno waliyo balukodo yali father lukodo eti yaweereza gwanga neri ngaweereza nze nange empeere kati bino byenjogera bigatta wabiri bikatta ensi n'ebigambo bya Katonda. Owulidde Katonda tatugaananga ko kubeera nga tukolerera ensi yaffe nga banaagibeerako olubeerera. Era mu successful, era ndi musanyufu. Bw'oyagala ebyekiseeka nga nkuyiira, bw'oyagala ebyobufuzi nga nkuyiira, byonna Katonda yabitukkiriza okubeera nga tubikola. So tebirina buzibu. Yo olaba otya ng'oli bishop, oli faaza, nga balina we bakutadde, nga bafaaza banno balina kye beetaaga, n'okiyinza okukaluba nga wendi. Nga tokikaluba kityo. Ebyekisiraamu bayinza okujja nga wendi ne bikaluba. Ate bannyonnyola ki? Oba obimanyi oyisaawo buki? Kyova olaba nze neebaza musajja ono atufuga. Tuli ku ggwanga lya Saudi Arabia. Katugende ku byobugagga. Yes. Bw'ogerageranya ensi yaabwe n'eyaffe
obugagga buli butya era kiki ekibafuula ab'enjawulo tosobola nakugerageranya tosobola nakugerageranya. Saudi Arabia zezimu ku nsi engagga mu nsi yonna. The whole world is one of the richest country oba kingdom. Saudi Arabia ebyobugagga byabwe mafuta kinamba emu, bafuna billions ne billions ez'essere z'amafuta buli kumpi buli lunaku, ebipipa bye basima billions and billions. Kakati eyo ensi toyinza gigeraageranya, ate nsi ya mukisa, nsi ya Katonda, nsi ya mukisa kituufu, nakyo nsi ya mukisa nnyo, kubanga abantu bano bokka abagenda e Makka, abagenda okwetooloola Kaaba eyo, esente ze bayingiza mu Saudi Arabia toyinza zimanya muwendo ze batwalayo. Erina ebyobugagga bingi eby'omu ttaka toyinza nagigeraageranya. N'abazungu bagyegomba era bakolerera buli kye bakola ekirungi bakikolera bo, buli kye bakola ekirungi bakikolera bo olw'okuba nti balina ki. Era gavumenti kati eriyo kingdom, omwana oyo amyuka kabaka waayo agezezzaako nnyo ogiteeka ku ntikko. Era juzi wabaddeyo olukuŋŋaana lw'aba presidents ba Africa, naye lwakuba ono waffe saategedde kyamuganya eggenda kuba twafiiriddwa kinene, twafiiriddwa nnyo. Abaabaddeyo baafunye ebintu bingi, naye ababalira president simanyi lwaki tebakimubalidde, naye nga tugenda gezaako okulaba yabalooza nti gyemuli. Oli bw'aba akuyisa yamutumira n'omuntu mulamba najja wano n'aleeta kaadi, naye sinaba kumanya kaadi ng'etumirwa omuntu atuule ku nnyonyi, muntu mulamba najja wano kuleeta kaadi kumuyita. Omanyi mwaba tamanyi President Museveni mu nsi nti azitowa, mwe simanyi kye muliko. President Museveni abatulaba bannange azitowa mu nsi eno, ensi yonna bwe bagamba nti Africa is the number one okutunuulira. Museveni eyo gwolaba Katonda yamuwa, simanyi kiki yakwata obwongo bw'ensi eno, ensi yonna kasita bagamba nti Africa, Museveni gwe basookera azitowa mu Africa, azitowa mu East Africa, azitowa buli wamu. Bamutumira muntu mulamba, naye omanyi babala naye ng'abajja baafunamu nnyo. Naye tugenda kusala amagezi tulabe kakati amagezi ge tulina okukola. Ensi ezo they are still virgin. Tulina kakati ffe tutwala ensi nga 5, tutwala Saudi Arabia, tutwala Kuwait, tutwala Oman, tutwala Bahrain, ne tutwala ne Yamani. Those countries are still virgin. Twagala okuteekawo enkolagana ey'amaanyi. Bano abasajja abazungu bepanka ne sente zaabwe, simanyi tubasaleko abo bajja kutuwa sente. Gwe mulimu kati gwe tuliko. Nze wenfokasinze okulaba nti abasajja bano bakwata sente bazirete mu ggwanga. Kakati tulina ffe bennyini naffe okwebeereramu. Tulina okukwata President Museveni tusooke tumutwale mu mawanga ago gonna galambule, agulewo enkolagana wakati wa Uganda, between Uganda and those countries. Owulidde, tutuule tulabe, then tutandike okuleeta ba-investors bajje ba-investinge wano ebintu biryoke bitambule. The good thing mu Rwanda nti I know their language, I understand their language and I'm speaking their language. Ennimi ezo nzogera Oluwarabu lwe nasomeramu lwe nasoma. Owulidde, kati tekirina buzibu. Ensi ezo bwe oyagala ozifunamu obuzibu kuyogera Luzungu, ojja kufuna obuzibu, naye genda ng'omanyi Oluwarabu buli kimu kijja kwanguyira. Era kyova olaba omusajja ono Museveni mugezi yateekawo Oluzungu naga nti Oluwarabu naye asaana wano. Kati katugende tukuba omupiira insha Allah ojja kulaba nga waliwo enkyukakyuka. Tukusabira. Katugende ku bantu baga nti abantu b'e Saudi basosoze nnyo kufa abaddugavu, balina emitima migumu, babonyabonya abaana baffe ne babasuza enjala ne babatanga. Bw'oba okutta omuntu tebakitwala ng'ekikulu,
Kakati obusosoze buli mu nsi yonna. Omuddugavu lwakuba nti Katonda yatutonda n'atussa ku nsi kuno nga tulina okubeerako, we have to survive. Owulidde? Naye nga teri ayagala muddugavu. Kababeere abo abeeyita abaagala ennyo abantu bonna bazungu bonna basosoze, naye lwakuba busiŋŋana. Bukola ki? Busiŋŋana. Eriyo n'akusosola naye nga takulaga. Owulidde? Nga takulaga nti ki? Nti nkusosola naye nga oli awo. Kakati Abawarabu eriyo abalungi n'ababi. Eriyo Abawarabu abalina eddiini gye bali nga talina kusosola, yadde aba kusosola mu mutima naye nga talina za kulaga nti akusosola. Owulidde? Ne wabeerawo Abawarabu ababi. Kati abaana bano wakazi mulimu abalungi, ababosi baabwe abalungi, era ye majority. Njagala kumwe nga tunatukana ku baana gwe nga gwe bakuwa ekitiibwa bamanyi nti basobola nti oli mudduka. Tewali muntu awa kitiibwa, tewali muntu awa kitiibwa nga Muwarabu. They respecting us, they know how to respect people. Era kasita amanya nti this is ambassador, ono alina ekitiibwa wa embassy ba minisita bakuwa ekitiibwa ekitakuweebwa walala. Bagulumiza nnyo abagenyi, bagulumiza nnyo abagenyi ab'ekika ekyawaggulu. N'olw'ensonga eyo Abawarabu bano embeera yaabwe simbi okutta abantu oba nti banyiga omuntu ne basuula nga basula kasasiro. Omanyi sitegedde bantu kibana abazizza emisango ab'enjaga abaki bo bw'omunyiiza kati nga bano abaana baffe abagenda bwamusaba byamusaba n'agaana ebintu bino anyiga bunyizi nga anyiga ebintu bino birimu nabyo ebyobufuzi. Mulimu ebigambo babogerera nga si bituufu, mulimu ebituufu newabeerawo n'ebitali bituufu. Kakati olaba abaana bannayuganda balina ebyejo, era kati bw'otuuka mu kibuga Riyadh oyinza okulowooza nti oli bwayise. Otuuka mu butale Luganda lwowulira, otuuka mu woteri Luganda lwowulira. Manyi tetwogerera kumpi. Owuliriza waliwo woteri gye nagendamu okulya emmere, nali eno wansi yakalina ngenda okuwulira ng'enduulu eri waggulu naye nga Luganda ngolowooza tuli katwe. Owulidde? Naye ng'abaana bali ensi yonna be bavuga takisi be bakola ki. Ate abaana abo bonna bagendera mu companies baava mu biyumba. Kati be balina obuzibu abo be baletedde Uganda obuzibu nti abaana badduka mu biyumba gye babatuma ne babireka awo ne bajja ebweru ne bakuba lejjalejja. Bwe buzibu bwe tulina. Okay. Yes. So abaana abo ababonaabona mu Bwakadaama obayambye otya? Oba yensonga gy'osinaasembye tonnagikwata nako? Ensonga nze sinnaba kutandika kukola mu butongole, ntandika okukola mwezi ogujja January, naye nga mbaddeyo. Ntandika okukola January ntyoke nti nkule fayiro manye sisitimu tugenda kukola tutya tugenda, naye nga enteekateeka weerira bange emalawo embeera ezo. Era nkulaba abaana tebabonaabona, naye nga ne kampani zino ezitwala abaana zibadde zirina omulimu munene ku baana okubonaabona. Amugamba nti nkutwala mu bwaddereeva, omwana olw'omutuuka eyo bamutwala mu kiyumba, tagoberedde ekiyumba gyamusindise, tagoberedde ayatya yenyumba zino enyumba zaabwe house boy ba house girl bwe bayikiyita enyumba baziyita kiyumba, ali mu kiyumba. Olwo aba akola mu ki? Buuza sowaani, kusiimula nnyumba, ebintu bwe bityo kyebayita ekiyumba. Kyebayita ekiyumba, ali mu kiyumba oba yaddukayo ali bweru. So bw'otuukayo ekiyumba kiringa dumping place, buli atalina kyakukola gye bamusuula, kye batugamba ekiyumba nti gy'emirimu yegundi contract zino ze bakola yegamba nti ogenda kubeera Khadama. Khadama kigambo kya Luwarabu kitegeeza house girl. Khadama kati Abaganda kye bayita Kadama kiri Khadama. Khadama oba khadimu ye house boy, Khadama ye house girl.
kakati ffe mu Luganda tugamba Bakadama tukifuula Kadama kiri Haddama oba haddimu aha Luwarabu nga limi wasomerayo busomesa walusomera wano nasomera okuyizira Institute ate wenakulira nasomerawo era olusogandwidi Bukalamu kakuzaana iwe owulidde wenasomera okuva senior 3 paka senior 6 nenzija namba nakamalawo emyezi ndowooza nga3 nenfuna scholarship nengenda mu Egypt Azhar University nengenda nensomayo emyaka 2 nabo bawarabu nabo bawarabu bamisiri bafirika bawarabu bafirika Egypt owulidde nensomayo emyaka 2 kati bwe maliriza maze ate Saudi Arabia nempa scholarship ogenda okweyongerayo ate nengende Saudi Arabia nemalayo emyaka 6 giri 2 kino 6 osoma nsoma ebitabo kati we maliriza nenkomawo nitandika okuweereza tutandika okukola nebyo nanga bigenze kukola mirimu ki wawanvu okusinga mbadde musomesa nasomesako mu masomero agawera bwe namala nitandika kwekolera jange nga tebasobola kunsasula nze ate era n'okusomesa musomero agamu nasomesezanga bwereere wallahi Katonda mujulizi nga nsomeseza bwereere nze nga nina sente tebalina sente kyokubukisa omulungi najja n'omulimu gwange okuva e Saudi Arabia gwali gwa kulabirira baana abasiraamu abapya ninga guliko sente owulidde yes ogamba abakasiramuka centers ezo zalinga 4 mu Uganda naye nga batuwa omusaala mulungi okubeera nti okola saavisi eyo okubayingiza mu diini n'ekifaanana bwebityo mulimu gubadde gwali mulungi nga gunsasula bulungi nga siina kyenneetaaga kirala ate nze mpangalidde mu bulamu bulungi wallahi mpangalidde mu bulamu bulungi olwo edda ndowooza ti Museveni yakuwadde omulimu okubeko kungatta eddagala akujje wala era aba akuwadde omuntu alina ayongerwako yakwongeddeko yayongeddeko ddala nno luli mbadde ndi mu kopi kati sikyali mu kopi kati ndi mukungu owulidde yes ndi mukungu ntambula n'abakungu nze wempita omulala tayitawo owulidde kiki Uganda kyoteekateeka olaba otandise nti kino Uganda kyeyandiyesibyeko ennyo okusika ensimbi y'omuwalabu kuba gyalina amafuta ge kiki kyatalina kyetugamba nti tunywerere ku kino ebintu ebiri wano bingi nnyo bye beetaaga era bye tugenda okubeera nga tuyambako abawalabu bajje bainvestinge wano mu byo ekisinga obukulu bantu banywi ba kaawa tubadde tulina obuzibu abasajja bava e Kenya muwanga ne bajja wano muwanga muyanga abasajja bava e Kenya ne bajja wano ne bagula emmwanyi zaffe ne bazituuse Kenya ne bazipakira bulungi ne bateekako Kenya naye nga za Uganda olwaleero Rwanda yebadde esinga okugula emmwanyi wano Burundi yebadde esinga okugula emmwanyi wano bazitwalawa bazitwala eri bazitujjako wano beeyi ya lugeregerero ne bazongerako omutindo ne bazitwala kati kyetwagala emmwanyi zaffe ffe bennyini era pulezidenti kyabadde ayogera bulijjo nga yagala ffe bennyini emmwanyi zaffe tuzeekolere tuzikuva eri bajje wano emmwanyi bazitwale kyomu kisobola kisoboka kubanga ekiziba gisaako ne bazitwala temuzisobola kijja kusoboka kinaabeera nga kiteekeddwa mu nkola ne baga nti ate wali kutwala mmwanyi bweru owuli emmwanyi tuzikolere wano oba gavumenti ezigule oba bakkirize omugagga azigule oba kyetwagala okukola njagala tuleete abasaudi wano oba bakwete abawarabu kyetwatugamba bajje wano emmwanyi bazikolere wano baziteekeko lebo yaffe made in Uganda bazitwale ewaabwe
nenga bagikoledde wano ate oba osigaze emirimu mingi sente nyingi n'ekitiibwa ky'eggwanga bajja kujja wano era abasajja abanywa emwanyi ya wano bagitenda nti kawa wa Uganda awooma ebyo n'abitegeeza otya pulezidenti baga nti mwe pulezidenti baawa emirimu wamala ogukuwa omala emyaka 10 tomulaba kati onaamubuulira otya ebyo ku kintu kisinziira bw'oba omunoonyeza omulaba oba omunoonyeza omulaba yakusula esawudi alitamu bayinza n'okubuuza nga kati nakamulaba nze emirundi ebiri owulidde kisinziira okubeera nti olina ky'omwagaza ate era pulezidenti ekintu ekirimu ba investors teyeebaka era bamulaba abalina kye bakoze abalina kye beeta bamulaba kati ambasada wa Dubai amulaba ambasada bangi abalina ebintu bibakoze owulidde bebaagala ba investors toyinza kuleeta ba investors wano president atakulaba gwe gwawa priority esooka abeetaaga naye nti bagamba Sheikh nti olw'ensi yaffe addidde ebyenfuna by'ensi yaffe byonna n'abissa mu mikono gy'abagwira gw'okirowoozaako otya lwaki buli kimu investor tewanaba singa obeera investor ng'olina amaanyi oli wano ng'olina amaanyi agakola ekintu ekinene Museveni takufaako. I want to give you an example. Olaba Miss Kigundu mmanyi mukwano gwange nnyo naye omanyi omulimu gwe yakoze walambuddeko ku kisaawe mukwano gwange nnyo naye omanyi Hamisi omulimu gwe yakoze oli munnayuganda bw'obeera nga oli munnayuganda naawe ng'osobola okukola ekintu wallahi Museveni tayinza kukulegaana agamba nti kikole ekisaawe omusajja yatadde ekisaawe eky'omulembe amatiribona wakati mu kibuga naye ate unye bannayuganda be bakayita akasaawe ka tenisi tebaagaliza era bulijjo nze mbagamba tebaagaliza ate kwegamba bo bali awo bali olyomi kwogera sooka be bagamba Museveni emirimu agiwa baki bebwe ate akutte munnayuganda alina obusobozi akole ate mumuvuma kakati weolaba bannayuganda entegeera yaabwe nga toyinza gitegeera toyinza kutegeera entegeera yaabwe naye nga wallahi mugende mulambule ku kintu ky'omusajja kye yakoze toyinza kayita kasimika nkibalaga bulijjo tukyogeredde bw'oyogera nti oyalidde ya sente zo obuzibu bwe tulina omuntu ayogera amazima bagamba yalidde ate muyanganze nkugamba totyanga bigambo by'abantu nga bandiisiza sente era bajja zikuliisa naye fe abamanyi gavumenti ne Museveni gw'omulabo gy'ombuuze tamanyi nakummanyowulidde naye ng'ate alina okusinkana abantu nga mmwe gw'omulimu gw'okola gusingana bammeeya ne baani omulimu gw'okolera eggwanga gusinga abo bonna abeefuula abakulembeze bavuga mamotoka basiba mataayi tebalina kye bakoledde eggwanga naye gwe muyanga ne banne ab'amawulire musaana kusapo tagenda kulaba wa Kampala yekka wabula ensi yonna ejja kubeera ng'eraba ebintu bino n'olw'ensonga eyo kansooke mbakubira akalango kano nsaba gavumenti nsaba mukwano gwange His Excellency President wa Uganda abasajja nga bamuyanga bano abasajja nga bamuyanga bano tulina okubasapootinga be bagenda okusomesa abantu obulungi bw'eggwanga be bagenda okusomesa abantu obulungi bwa Uganda biki ebikoleddwa mu Uganda ensendera zifaanana zitya n'okuwa ebirowoozo ebizimba eggwanga n'olw'ensonga muyanga osinga meeya emirundi kakadde osinga simanyi executive director emirundi kakadde osinga abantu bonna osinga baminisita abatakola owulidde n'olw'ensonga eyo nze ŋŋamba gavumenti ebeere nga ebakwatirako mubeere nga mutambuza ebintu byammwe bino wano kye basinga okwerabira mawulire gavumenti yatalewo sente z'abannakatemba nazirabye mu bajeti ate nga bannamale basasulwa kaakati mmwe mukama wammwe ye mwebafu sore okwogera ekigambo ekyo akasajja kano kakenzo bakalonda ne bakawa ekifo ekyo kasajja kakozi bulijjo bibaddewo nga bibali eno bakole naye kawallayi karobinga kati bafunye sente kakati nammwe bannamawulire mu buzibu bwammwe bannamawulire muli opposition nnyo
bwe buzibu bwammwe mwenna muli oba 90% mukuba gavumenti ekyo kankibagambe ate nga sina kyo kye tugikubirako mwekiri mukuba gavumenti ate wekwekiri itokiraba se muli awo chenji ki katonda ya chenjinga awatali chenji katonda yaleeta ate yajjawo owulidde naye bannamawulire mwenna abasinga kyemuva mulaba temujja kukulaakulana gobeera ova otya we bajjula n'ogenda we bakyawaata tebabajjula bubi teri tewaliwo bajjula bubi bwe tuula oli oba muwogo oba kikituula oli naye gwe tebalina kyemufuna temulina kyebabagasa muli awo mukuba gavumenti kyemuva mulaba temujja kukulaakulana nze nsaba abakulembera abakwateko ekiri mawulire okimanyi Seeka ffe tubuulira bannayuganda ebirungi ebiva mu gavumenti tetubyenyigiramu naye kati temukyabikola gavumenti ne bwekola ekirungi ekifaanagana kitya amawulire tegakyakifulumya mufulumya bifu mulinga nawagaalira Misiri baagala nnyo ensi yaabwe era ewaabwe tebasobola TV tesobola kulaga luguudo lulimu kinnya TV tesobola genda Katanga nekola ki wabula era genda ku Kampala Road Nakasero byeraga naye wano kati bwetalaga binnya bikolwako bitya bikolwa babikoleyo mpolampola naye nga tebaswadde babikoleyo mpolampola naye nga tebaswadde buli lwoswaza eggwanga lyo oba gwe kennyini oswadde mulimu ebintu bye tulina okwesigaliza nga bannansi bannayuganda tulwanire munda omwo naye nga bigira ki nga bikolebwa naye wano ekibi kye bakwata ekibi kye boogerera Museveni akozi waliwo akagundi akatambyako njagadde okubuuliza Saudi Arabia yo ekifaananyi kyetulaba nti nsi nnungi kyekyo wansi eyo teriyoko kubaavu gye bali ddala nga tebalina kyakulya Amerika ensi esinga obugagga nga bwe bagamba eri abanaku abawedde emirimu abalya mu kasasiro tosobola kubalaba ne Saudi Arabia bwe ensi zonna bwe zityo tezibulamu banaku katonda yakola engalo zino nga tezenkanankana ffenna situyinza kubeera baambassadors ffenna situyinza kubeera bakulembeze ffenna situsobola kuba bagagga mulimu abantu katonda baawa ne wabaawo bamma n'olwensonga eyo nze ŋŋamba bwe nti ensi yaffe tujagale ensi yaffe tusobole okubikkirira ebintu ebimu wano njagala kuleta example waliwo okumanya omusajja ono nze njagala nnyo okulaba lwakuba abantu bafa nandirabye ku mukazi yazaala President Museveni yafa negomba nnyo nandirabye ku mukazi eyazaala Museveni yafa nandirabye ku musajja eyazaala Museveni yafa tatya kino ekigambo kiyakoze mu nsi muno n'agamba nti kanfe n'eggwanga lyange n'agamba kanfe n'ebyobuwangwa byange kalica nfe ne kalica nfe n'eddiini yange sijja kukkiriza bisiyaga singa yabadde ensi ndala yandibadde ali waggulu owulidde si be bakatonda bwekyabatusala bwekyabatusitolya kiki ekipya ekikyuseemu katonda ye waali buli kimu kijja kutambula nga bwe kiri era ffe omulimu gwe tugenda okukola kulaba nga we are trying tugezaako okulaba nga tusakira eggwanga lino tuzibe ebituli byonna ebibaddewo ensi zitambula eggwanga lirina sente ebyobufuzi bya Saudi byo bitambula bitya obwakabaka buba bwanjawulo nnyo mu nfuga nabuno obwaffe bwa republic batambuliza ku bwakabaka era bo kabaka bwagamba bagambye era eri teri kugira ekinyazi nga bwe tuvuma Museveni wano onoosulawo tosobola owulidde so kabaka yalina obuyinza bwonna obwa gavumenti bwonna yafuga esente yafuga abantu yafuga ebyobugagga yafuga buli kimu ng'alondebwa atya kubanga waliwo wamwazaalibwa ebusoga tulonda kyabazinga tumulonda bulungi kati awe mwine enjawulo naye nga bali waliwo olulyo olulangira olwa mugundi kabaka Abdul Aziz balukanyako olwo lwe lufuga ensi eyo balwana ne banunula ensi eyo kati be bafuga ensi eyo baana booli abaana ne banaavaawo abazzukulu b'abaana bwe biti
Mondeno mu bantu teri kufuguma. Kufuguma kugwa omuntu yakolebwanga muntu. Kufuguma kungi. Misinga bava. Kufuguma kungi naye Katonda kyabateeseewo. Kufuguma we kuli kuba buli azamanyi nabo we buli. Ebyokwerinda ebya Saudi. Tobyogera nako. Balina security. Balina security eggulugulu ebyokwerinda byabwe birungi nnyo. Kibeepankwako. Bomu zino zituwulira bakubye bomu bateze wano. Bomu ne boba olaba ku America. Nebagenda ne bakuba ekizimbe kiramba. Naye ate ensi endala. Sibeera mu binzu kiseera kiyinza okutuuka ne bubeeramu naye buba butonotono bwe buti. Obwogerero. Mu Saudi abantu boogera. Ngafu bwe tuwogera wano. Nogera kyoyagala. Sobola. Olaba nze bantu njagala bategeere bayige. Banseeka oba abakulembeze b'amadiini buli kutuba ogimanyi? Ngimanyi. Nakulira bugembe ngimanyi. Ebintu by'ogenda okwogerera mu kanisa, mu muzikiti oba mu ssinzizo gavumenti emala bitunulamu. Okumanya teri mwogerera. Sibe bayita okufuga obumbula. Tosobola kwogera kigambo nga tebakyekkiriza. Naye wano yense banungi seeka. Ati kati nze nkubuulira ombuuzizza embeera yayo bwogerero. Kati kyenkubuulira tebabulina. Owulidde. Naye nga nsi ya mirembe. Ate giruwa. Naye nga beebaka balina essente bakola ki gyemirembe gye balina. Naye obwogerero tebuliwo. Olw'ensonga eyo ensi yaffe nungi. Kati nabaddeyo amateeka agaliyo okwaziina kwokka kwe bakkiriza ku muzindaalo. Kati omunda we bukuba ku saala tebifuluma bweru ebyo bipya. Ebaddewo mukazi nga tokkirizibwa kuvuga mmotoka olwaleero bavulubula emmotoka toyinza bepankira. Babakkiriza abakazi. Obadde tosobola kutamutu kulaba ku nviri za muwarabu omukazi olwaliro oziraba. Ate lwaki bakikola? Tekikontana na ddiini. Ensi egenda mu maaso. Kikontana naye kati onookola ki? Bakikiriza. Kabaka ono aliko yakikiriza. Era n'omala omukwatako emyaka 5. Lwaki tobisse mutwe? Emyaka eyo. So kati ekyo bakigiyo. Ensi egenda mu maaso. Ensi egenda mu maaso. Kati munnaddiini yennyini yagira ki yagamba nti anze kansigale nga neebisi. The inside out. Ne Sheikh Sulaiman Guggwa nga yakumaliza ekitundu kino ekisooka. Kiki gwe ng'omuntu ky'osinga okwegomba ku nsi ya Saudi? Ati kino kyo munnange nga manyi home is the best. Naye wavaawo kyogamba nti ewaseeka. Saudi yo ng'ensi si nyangu kwegomba mu kintu. Okuggyako ebifo bya Katonda ebibiri. Makka ne Madiina bye bikulemberwa ensi yonna okubeera nti babyegomba. Naye yo ng'ewetha ng'embeera tekwegombesa. Ng'ovudde wano waffe Uganda tekwegombesa. Mpozi n'ekirala abantu baayo bannaddiini, abantu baayo bagabi, abantu baayo mulimu abantu balamu. Mulimu abantu balamu. Kyekyo kyokka naye nga siina kiri awo nti nkyegomba. Seka bw'otuukayo ensonga z'Abakadama zifiireko ddala. Basokola mbaana baffe ebyenda, basokolamu amawuggwe, bajjamu emitima. Ebyo byabufuzi. Ebyo byabufuzi. Bakadama batuweereza obutambi. Obutambi bwonna obwo bw'olaba byabufuzi. Tewali bituufu. Maze omwezi sirya mmere tuli mu kiyumba bazijjamu n'abaana emmere baalitwala. Tewali bituufu. Naye gye bali abamu nga kati ng'ekyemmere ekyo kisoboka n'ebirala naye nti bamusaze ne bamugyamu ebyenda ne bakola si kyangu kyakusanga. Naye kirimu ebyobufuzi bunene nnyo. Kati nga abamu tebabyagalira ddala bagala biveewo. Babirwanyisa lwakuba nti essente olwaleero ennyingiza ya gavumenti ya Uganda department ekulembedde y'Abakadama okuyingiza ssente mu Uganda tekyamanyi na mwanyi tekyamanyi na pamba. Essente eziyingira ez'Abakadama ze bayingiza mu Uganda income y'Abakadama kati ye number 1.
bweba yavuddewo ggulo naye nga tesukka namba 2 kitugasa ebadde namba luli yali namba 2 okuddira emwanyi nebako namba 2 okuddira ebyobulambuzi nebako namba 2 okuddira ekyennyanja nefuuka namba kakati tokyayinza yesi tebabyagala kati naddala namba emu tabyagala naye tetayinza talina sikiru gye nti agenda kuyiga kuwoza sowaani kyononera Uganda emirimu tegiriiwo seeka emirimu tegiriiwo wano tegimala kati Saudi yokka ayinza okuba nga abaana abali e Saudi mu nsi ya Saudi abalinga 800 abali e Saudi buli lunaku bayita ku kisaawe bagenda 800 n'abali e Bahrain n'abali e Dubai n'abali wa bonna bwe bati nolwensonga the inside out ne Sheikh Sulaiman Guggwa bwe tubalize ekitundu kyaffe ekisooka ku mulimu gwe yafuna e Saudi tumulamu Katonda bwe tukomawo Sulaiman Guggwa ono atajja bigambo ganti mukalukalu tajja busera tulumbe Kampala mukadde tulabe eddala bwawugutanya ebigambo ebyo katumulemu katono tukomewo. This is Inside Out.